Uganda ekwata ekifo kya 31 mu nsi yonna mu mawanga agasinga okubeeramu ebyobugagga eby'omu ttaka, kyokka newankubadde guli gutyo mpaawo nsimbi z'amaanyi gavumenti zefuna mu byabugagga bino okusinziira ku bakulu okuva mu minisitule y'ebyobugagga eby'omu ttaka. Obuzito bwa kilo 3 eza zzaabu Uganda bwefiirwa buli mwezi nga buno bwekuusa ku nkola etali nnungamu omulimu gw'okusima ekyobugagga kino gye gukolebwamu. You will be shocked that sometimes in a month you can even have a 30 kilograms of gold, and we know how much gold is now. A kilogram is about $88,000. So if you extrapolate that in the country, I would leave it to you to determine how much we could be losing. Kati mu nsisinkano Edith Nakalema gyabaddemu n'abakungu ab'enjawulo okuva mu bitongole bya gavumenti alaze okutya olw'abafere mu kutunda zzaabu ow'ebicupuli abeeyongedde. Bagambye nti batuuse n'okuddusa abasigansimbi abajja kuno. Tufuna bamusigansimbi naddala abo abali mu gold nga beemulugunya kubabbira mu kisaawe mubalaba anti-corruption unit egenda n'emisango mu maaso, naye kyatukuteeko nti abangi bababbira ku kisaawe kyaffe Entebbe International Airport nga bakatuuka oba nga baddayo. Kano Nakalema asabye bekikwatako okukuuma abasigansimbi bano okusobola okumalawo okusoomoozebwa okufumbekedde mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka. Kitukoze bulungi nti sekita za gavumenti zonna, ministries n'ebitongole byonna ebikwatibwako bonna abakulu bazze ne tukkiriziganya okutereeza. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority, Dr. Joseph Muvawala-Nsekere agamba nti gavumenti kyekiseerereze ku ky'okussa ensimbi mu minisitule y'ebyobugagga eby'omu ttaka bwe beeyagala okusitula ebyenfuna byayo mu bantu. Petroleum, the investment is too high that when we begin to recover, you are going to remain with very little. And if we have not used the development phase, this one, where we don't even have competent people, where our companies are only slashing, and they say that is local content, we will have a problem. It is minerals that we are looking at. Unfortunately, from where I sit, it is the most neglected sector. We have formed a company, the Uganda Mining Company. It hasn't yet started operating, but it's been formed and the board has been appointed. So we are going to see it's taking its steps, but we want it to be like or even bigger than Commissioner mu Ministry evunaanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka Agnes Alaba atubuulidde ku kusoomoozebwa okw'amaanyi Ministry kweyitamu okuzingamyiza n'omulimu gw'okuyikula ebyobugagga eby'omu ttaka okutambula obukwakku. Illegalities in the sector, the artisanal sector which remains largely informal, and when this sector is regulated, the contribution of artisanal alone, in terms of mineral production, the artisanal contributes to over 80%. Waliwo abamu ku bakungu ab'enjawulo abalaze okwennyamira olwa gavumenti obutassaawo mateeka galuma abantu beenyigidde mu bufere bw'ebyobugagga eby'omu ttaka. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.